ezeezo kwe twafunira passport si zaffe. Tuba tukyali awo twagala okuteekateeka tulabe bwe tufuna tickets kuba tickets ze Pakistan nga gw'ogyegulira. Tukyalimu ebyo scholarship zaffe admission zaffe ne zijja ez'e Madina mu Islamic University. Tuba tukyali awo Abdul Karim Sentamu n'afuna ye n'eye Riyadh Muhammad bin Saud al-Islami. Naye Abdul Karim ekibiina twatuula ng'executive ne tusalawo ne tumugamba tojja genda Riyadh fina ne tuba ffenna. Abdul Wahid ebintu byaffe admission zaffe bizajja tickets zaffe ebiseera ebyo bino na Nairobi yewaali embassy ya Saudi Arabia nga wano tewannabaawo embassy. Era twali wano baasi yaffe akamba n'etutwala nga tuli babiri nze na Abdul Wahid. Abdul Karim ye yali asoose ye ebyajjayo byokka ebyaffe ne bijja by'abantu babiri Twaha ne muzzukulu n'ebyabwe nabyo ne bijja bwe tutyo mpola mpola. Naye twafunamu ne accident mu kkubo omwo nga tugenda e Nairobi ne Allah n'atutaasa paka lwe twagenda ne tufuna ebyaffe eno tetwadda ne tugenda ina. Musajja Abdul Wahid musajja abadde musajja mugezi. Abadde musajja mugezi, abadde musajja munafiqihi nga nnyonnyola amasala ng'ogalaba agannyonnyolera ku mbeera ilmi nga ya buyivu nga tapapa tafaayo. Yali yakoppa nnyo n'embeera eya mukadde waffe Sheikh Musa Saadi Buyondo. Sheikh Musa Saadi Buyondo Allah amusaasire yali musajja mukkakkamu mukwata mpola. Ate ffe bamuzaata nga tutera ne tutabukamu ebiseera naye Abdul Wahid nga tatabuka n'akatono. Kale nno bw'atyo Abdul Wahid tusaba Allah jalla jalaaluhu abeere ng'amuddiramu ebyamusobako ng'omu. Ate bwe tuva e Buddu ne tujja e Butambala nafiirwa mutabani wange bamuyita Haji Musa Uhuru Matovu naye ng'erinnya eryamukalako ennyo Kabendera. Oyo mutabani wange mwana wa mwannyinaze naye Allah yamutwala emyaka gigi gyali miwanvuko era nga yazaala oli Ismaila muzzukulu ye mutabani we oyo yali muzzukulu wa bwana Hudu Matovu. Kale nno bw'atyo abadde mwana waffe mugonvu atubuuza afukamidde bulungi wansi n'okubeera nti ng'emyaka ejjafe akubisaamu emirundi ebiri naye ye ng'amanyi nti kojja basi tazzaako kyakubiri maama. Kale nno bw'atyo twagala okumusaba Allah abeere nga amusasula mu ssera kubanga omwana Musa oyo Kabendera yatulabiridde nnyo nga tuli mu lockdown wano eya COVID-19 ng'abeera Bugerere naye Musa ng'ajja n'emmere buli lwakutaano ewange alekawo enkota 3 n'alekawo n'enkota ya bogoya ng'etteeka mpaka lwe baatuta n'abeera nga takyajja buli Friday naye era abadde nga ajja n'atwetooloolamu ffenna abantu be naye tusaba Allah jalla jalaaluhu amuddiremu ebyamusobako ng'omuntu. Kati ate okufiirwa kuno okuliwo kwe kwa muwala waffe Sundusu Modokita muwala wa Sheikh Hussein Rajabu Kakooza. Tusaba Allah Sheikh ne maama Sundusu abeere nga abanyweza mu kaseera ak'okugesesebwa kano ate nkya tugende e Bugerere tube nga tumuwerekera tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kale niwetyo bwe tuyise mu wiiki ewedde. Alhamdulillah. 17 katonyeza mada Paul FM mulungi ampuliriza wadde baka bwa kusaasira mu mbeera ez'enjawulo wetugenze. Sheikh n'okubadde tuli mu maziga ag'enjawulo naye ate era ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam eriko mu ssanyuko oluvannyuma lw'abakadde baffe bamaze ebbanga ddene baali babulidde essuubi. Allah yabakomezaawo mu mbeera eyo nga Allah gye yaleese. Kina kitegeeza eri ummati Muhammad. Alhamdulillah tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyovulaba nti Allah jalla jalaaluhu eri atugamba mu Qur'ani Allah atugamba ba'da billahi minash shaitani rrajim
naga nti ya ayuha alladhina kul atugamba ti kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ila akhir al-aya. Atugamba Allah ya subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, bagamba abaddu bange Muhammad, bagamba abaddu bange abazaana bange ababadde bakutuse n'okusuubira, obage la taqnatu min rahmatillah, mukutukanga n'okusuubira okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu okubeera nti tetukutuka na kusuubira kinene nnyo, ne bwe kiba kuba eri Allah jalla jalaaluhu teri kinene. Buli kimu kyonna kye tulabanga ekinene ewa Allah jalla jalaaluhu kiba kitono. Allah talina kinene gyali buli kimu kyonna. Yali mulamuzi yakeera ku makya n'akoona emmeeza n'ayimirira n'atambula n'agenda n'aga nti abo obulamu bwabwe bwonna bajja kumala mu kkomera obusigaddeyo. Obulamu bwabwe bwonna obusigaddeyo babumale nga ye omulamuzi ekyo kyalabye era n'amala ekiranga ne gibutikira ensi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba yatugamba n'abaga nti kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, okusaasira kwa Allah, rahma ya Allah ng'eri awo naye nga ffenna tetugiraba. Allah teyagitulaga naye nga ye Allah yamanya ki ekinaddirira. Twagala okubeera nga tukulisaayo baganda baffe Amiri Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamuga, oyo mukoddomi wange, ne mukoddomi wange Sheikh Murtada Bukenya, mukoddomi wange omugeye Sheikh Siraje Kawoya n'abalala bonna, okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatulazeeko nti teri kitasoboka mu nsi kye bayita okusiba ebulangazi bwo bwonna, obeera ebintu byonna mu nsi obitadde ng'ojja kubeera mu bulamu obubeera mu kifo ekyo, tofudde, toli bweru, tokola ki naye ng'oli mu mbeera efaanagana bwetyo. Eyo n'embeera si ya kusaaga. Naye kye tulina okubeera nga tufuna mu bintu bino, tulina okusooka nga tufunamu ekigambo ekigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyini buyinza bwa buli nsonga yonna. Bwa buli nsonga yonna, buli nsonga yonna fi yadillah, eri mu mukono gwa Allah. Ekyokubiri, okubeera nga tuba bagumu, tuba banywevu, tekutukutuka ku buli nsonga yonna, oba kizibu kyekizze tena eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nsonga eyokusatu, njagala kubeera nga oluvannyuma lw'okulisaayo bannaffe Amirul Umma ne banne, njagala kubeera nga mbasaba nti Allah jalla jalaaluhu abalage ekyokukola oluvannyuma lw'eyo embeera, kubanga egyo emyaka nabyo gye bamazeeyo buli kimu kyali badde kikyuse, era buli kimu kikyuse mu mbeera zaabwe. Abafudde baafa, era kati bababikira bubikizi, gundi naye yafa, ne gundi yafa, ne gundi yafa. Naye bo Allah teyabattira mu kkomera, kiyongera kutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo yenteekateeka yakyabaagala. Bw'aba Allah akyakwagala ng'akutadde mu mbeera enzibu n'aba nga tasobozeewo okugamba nti akutwale akukole bw'ati, olina kubeera ng'otuula n'ogamba nti nina okulaba ebintu kati mu ngeri ndala. Nti olina okumanya nti ebintu bino byonna, kubanga buli lwe tubeera mu mbeera tulina ogivaamu nga tulina kye tugiyizeemu. Buli lw'obeera mu mbeera tulina ogivaamu, oba olina ogivaamu ng'olina ky'oyizeemu. Naye nga nze mbategeeza nti eno gye baatuleka naffe nno situlina kyanjawulo kye tugambye nti kiikino. Ate tulina, era tubadde mu mbeera bw'etyo yakwongera kwawukana. Tubadde mu mbeera abatunda ebyobusiraamu nga bwe babaleka nga batunda, nakati bakyatunda, era waliwo ebiri fresh bye batunze. Gamba njagala kubabuulirako eno gye bazze, baleme kulowooza nti ebadde ennyo ekipya. Era tukyali mu bulamu bwa masaili, masala, tetunnaba kufunayo kipya. So katusuubire nti bannaffe ababaddeko mu mbeera nga Allah yabazingirako awantu wamu,
abo bateekwa okubeera nga balina ibra, bateekwa okuba nga bo kati ensi balina engeri gye bagiraba n'ebintu. Era nze mbagamba nti si kubeera baleme kutunuulira ffe nti ffe tunaatambuza ebintu, wabula tulina kubeera nabo kuba ati kati bo we babadde kati ate alina bingi bye bayize okusingako ffe. Balina bingi bye bayize okusingako ffe ababadde eno mu mbeekuulo, kubanga bo babaddeko okumpi ne Allah. Babadde bali mu bulamu nga tebuliimu kugamba nti basobya bino, basobya biri, basobya bino nga bali mu bulamu obwo. Kati bateekwa okuba nga bo balina ekyenjawulo, balina bye basobola okutuga nti bannange mudde eri Allah. Era nawulidde Amerika Moga bwe bamukubidde essimu ku makya wano, Kalule Sulaiman n'ayogera, naye obubaka bw'atuwadde atugambye nti tusome tweyigirize eddiini yaffe. Ekyakituwadde akitugambye. Ensonga ey'okubiri, atugambye abantu abasiraamu tubeere bumu, ekyo si kye nabagamba. Eyo message yazze nayo, azze ne message emisonga ze zibadde 3, naye ng'eyokubiri egambye nti tulina kutabagana, tulina kubeera bumu. Akaseera ke kano kyevuga nti kati yalina ebintu byalabye, oba oliawo ffe ababadde mu mbeekuulo eno bye tutannaba kuteekako birowoozo. Tulina kubeera nga tutabagana, tulina kuddayo kuba bumu. Amakulu ng'alinga ategeeza nti bino ebyamasala ye time, enough is enough, bireme twawukanya. Bwe mubeera nga gw'okola kino, ono n'akola kino, n'olaba n'omuntu n'omushiriki. Omushiriki tetukyamugobya, tetukyamusenza luti kumugaa nti yeeyongereyo. Kale bwe mba mwongeddeyo omushiriku, ani agenda omutereeza? Ani agenda omujjukiza nti ekyakoze kikyamu? Khariju, anti kakati bw'aba nga afulumye mu milla, ate tajja kuddayika. Kati ate buvunaanyizibwa bwaffe kyekyo ekitugambisa nti kuntum khayra umma ukhrijat linnaasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ogwo gwe mulimu gwaffe ogutufuula khayra umma, ekibiina ekirungi. Ne bw'aba mushiriku tetukyali kweri mbeera egamba nti oyo mushiriku agende alagawa mu musindikirani. Mmwe jjute yammwe nga bamasheekhe kiki? Omulimu gwammwe al amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, tabligh. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe tubeera nti ffe tuli warathul anbiya, nga tuli basika ba bannabbi ba Allah, batunuulire ba anbiya illa, babavaako baba tate babavaako. Ashiriku abaakolanga shiriki kaŋŋaŋŋa ezitamanyi na zaffe zino zetukola. Ono shiriki waffe wakweguusa muguusa, wamalya nsimbi, abigenzeemu abimanyi birina makulu, n'oli abikola gye bagenza naye amanyi nti ajegawaza bujegawaza bantu. Kati omuntu tetusobola kumuleka, ke kaseera tekyali buddu tumwongereyo. Mushiriku tulina kubeera naye, ffe tulina obuvunaanyizibwa. Owekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatuuka ku tayimu esembayo, kitaawe Abu Talib ng'ali awo agenda, naye Nabbi yatunulira Abu Talib n'agamba Abu Talib mulekera ni taata wange, nange nabeera mu kafaala ye n'andabirira n'atangira abalabe b'obusiraamu baali bagala okuntuusa obusiraamu. So nina kufa naye nga Nabbi alina okutoba oyagala kujega Abu Talib oyagala kufa ng'oli mujega, ove ku nkola ya taatawo jjajjawo Abdul Muttalib. Enkomerero Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamugamba nti taata wange qul la ilaha illa Allah, gamba la ilaha illallah. Naye nga gwaliko musajja mukaafu mushiriku, n'amugamba nti kalimatun uhaju laka biha inda Allah. Ekyo ekigambo oba oliawo kwe nayimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nensaba Allah akuddiremu. Nabbi zaali badde abita, naye bw'aba nabbi ekyo teyakita. Naye mmwe okutaata buli muntu, oyo mubutadi'u tumute, oyo mushiriku tumute, mubalekeraani? Buvunaanyizibwa bwaffe. Ate tetuyinza kuba na mulimu bwe watabaawo mu society. Bwe mutaabeeremu bamutadi'u bannabbidaa,
bwe mutabeeremu bashiriku bwe mutabeemu omulimu gwaffe tegujja kubeerawo era naffe kiri ekitendo tetujja kukifuna. Kuntum khayra umma owulidde kuntum khayra umma muli ekibiina ekirungi tunaabeera ekibiina ekirungi ekitufuula okuba ekibiina ekirungi ki al amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkari kwe kulagira abantu beeyise bulungi tubagaana okweyisa obubi. Kati nno Amirul Umma Sheikh Kamoga ekyo kyemuwuliddeko message agireese era tugamba nti naffe we are ready weetuli wani anyumirwa embeera efaanagana bwetu teriiwo. Era nze mugamba nti ansanze natandikako dda twali tuziika imaamu Waliddina nategewa Amirul Umma Sheikh Yahya wanje ne muga nti Sheikh ennaafu ize ennaafu tukwatagane naye lwakuba siddangayo kumulaba n'olwaleero naye katugamba kati nga wazze tebakyalina gye beebuuza nti katugende mu kkolera tubuuza Amirul Umma kati ssaawa eno tulina kubeera nga one tusemberagane. Buli lwe mugenda mutandika okuggwamu okutyaŋŋana ayiwa buli lwe musemberegana fiya ekendeera buli fiya lwekendeera ne muggwamu okutyaŋŋana mutandika okwogera ekiwuggwe ne kibaggwamu mutuula ekiddirira kutandika kwogera. Ffe tuganze ŋŋamba ti ndowooza abantu bajja kusigalangayo Amirul Umma asigaleyo ng'alina ebintu bye byakola n'abantu be baakulembera ku ludda olwo. Amiri Dawula asigaleyo ng'alina abantu be baakulembera alina n'emirimu gye gyakola. Supreme Mufti asigaleyo ng'alina ebintu bye byakola n'emirimu tulabe nga tubaako we twegattira kasita tunaafuna we twegattira. Bino ebigamba nti ebibiina bisobola okuvaawo biyinza obutavaawo naye ekikulu endowooza zaffe ne tumanya nti obusiraamu buliko ensonga ebuguddeko nga ffenna tusobola okutula ne tugaa nti bwe baatudde abasajja abatanywa mwenge ne babeera nga balina Joint Christian Council togiwulira exactly Joint Christian Council yatudde naye batudde ala dhalala mwe mukitegedde batuula ala dhalala naye mwe abatuula ala alhaq ne mbeera nga temusobola bwe tulaba nti ffe tulina ekikyamu ekitutawaanya abantu ne batuula nga boogera ebintu byabwe ne baga nti Joint Christian Council yatudde neegaana bali ku Islamic banking ne bavaayo ne beebuza amagezi ne bagamba mbu simanya ffe tetwabitegeera era zinagaane nga nimwebakira ku mulimu kati okwebakira kwammwe ku mulimu kitegeeza nti tuleme kutambuza nsonga naye nga boogerera mu ki boogerera mu Joint Christian Council. Tunoonyeyo ekintu ekitugatta ffenna mwe tunaayogereranga ensonga z'obusiraamu. So njagala okivaako ekyo nga njagala okwozaayoza bannaffe abaavudde mu kkomera njagala kubagamba nti tubeere mu mbeera yonna tetuyitangako ng'eyo bwe yagenze kati nga tetulina kye tugijjeemu. Wabeerawo embeera Sheikh katono nnyo bulijjo kabeera kamugo mu basiraamu basinga obungi buli muntu bw'abeera wajja n'ayogera ekigambo ekyali kikyuka ku bbanga eryamabega kikufaanagana bakuggyamu emize. Ekigambo ekyo tunakikola tutya mu kaseera kano nga tuli mu mbeera efaanana bweti nti muzaata bwe wali wayogera luli nga toyogera ku kwegatta olwaliro bw'oyogera okwegatta laga nti ate kati si yeyye kyekijja ku mulamwa ekyo abo abantu abalina endowooza ezifaanagana bwezityo tosobola bamalamu. Eriyo abantu nga bo tebaagalira ddala kuwulira kintu nti tukobeera awamu tubeeko eddoboozi nga ye awulira ayina byafuna nga abantu muli wala kubanga era bajja kugamba nti kati ekintu kino kye tutuddemu kaakati katuleete Amirul Umma tuleete Amiri Dawula tuleete Supreme Mufti tuleete Mufti tugamba nga ye alaba nga ayinza obutafuna mukisa gusobola musembeza wano naye mukisa kigwoyagala ng'omukulembeza kukulembera abakiikiridde naye eriyo abantu nga bo bafunira mu buvuyo nga bw'owulira olwaleero tulina COVID-19 waali eriyo abataagala biggwewo bamafiya tebaagala biggwewo kuba kati mwe babbira kaati oyo toyinza muga nti COVID-19 avaawo mafiya abeera omujje ku mulyo
kati na bino bwe bityo golwaleero bwe tubanga twabadde abaganda kye baga nti gye bazireegera si gye zivu abantu ffenna twali ebintu tulina endaba gye tubiraba n'emyaka gino emyaka gyaffe gino buli lwe tukula omwaka ne gukuggweramu oteeka okuba n'entegeera ng'eyawukana esukka ekula endaba y'ebintu ekula entegeera ekula enfumiitiriza y'ebintu ekyuka bw'olaba omuntu atakyuse mwaka ne gumuggweramu n'ogenda omulaba after 5 years ng'akyali yoyoyoyo era ng'akyaseka ng'avudde ne